Parliament mu parliament ne wanika omukono bagamba abadde agala kuba muntu wotambula emisinde nti abasajja parliament batusobera mu kibuga bayitamu misinde kakati nze sijja kutunuulira bigambo bya President Robert Kyagulanyi byeyogedde naye nsooka kutunuulira bya mubaka munange Muwanga Kivumbi gwe mutaleese kuba obwedda yakkaatiriza era Right Honorable Speaker Anita Amongo yagamba in parliament there are no allegations. He who comes with any talk should come with evidence. Yes. Kyanumya bubi nnyo era nakimusabye Speaker Anita Amongo okututwala mu gundi eno mini recess gye tulimu ng'omukulu oyo tazze ku fulo ya parliament. Nze nakafuna esimu ezisukka ne mu 10 owaye tuwe ku 10 ekyo tulyeko n'onyonyolako ne wenyonyolako gwe tuyagala kutuwa ku ssente oli mubi naye nga ekigendererwa sirinaayo 10. Nze ndi musajja mukristo ate siri mu luvu. Maama wange yaŋŋamba nti obeeranga satisfied n'ekitono kyolina ojjafuna bingi. Abamu nagambe nze nakola mu UN bwe nali nzija mu parliament erabika erimu omuzimu boyingira bwe nali nzija mu parliament nalina baasi 9 ne kati nsigazeegi kiri kikugambidde ku TV obuzangako omubaka Simeo at least ni ababaka babiri abaali bamanyi baasi zange omubaka omu bamuyita Oduru kuba yali na baasi n'omulala bamuyita Simeo we nazigula yali musajja mumanyi kuba nasasulako baasi 4 endala ne bazimpa ku mabanja ne kati ninetya boyingira mu parliament teri muntu yali ayingidde mu parliament ng'olina property zo n'okomawo nazo oba ng'ozongeddeko kyogamba eziraga waayi anti nkugambye mu parliament awo walabika waliwo omuzimu ku gate awo ng'oyingira awo ogutwala ensi ogutwala buli kikyo kyonna nti bw'oyingira wano kikyo kirina okugendako okuggyako ng'oli mubbi ate ekitali kyangu kakati bagamba nti nnyini kiggwa ya kiwebuula kati nze parliament bwe libeera sabo nze nsekula ddagala oli mukongozi nsekula eddagala musabo tamanya byansimbi omulimu gwe kunsekula ddagala mwali eri nga kulyanika wali nga noweereza omukulu ebyesente mubuje bakama baffe nze sinna bafuna kati mwami Museveni bwalaba Uganda eno waliwo ebigambo byatera okukozesa Jeno Museveni n'agamba Uganda etandise okumpoomera nebuuzanga nnyo nti Jeno Museveni buli wagamba Uganda etandise okumpoomera aba ategeeza ki tubadde tutadde abasajja ku nninga nti twagala abantu baffe abaabula uliriza ebigambo byange mpa budde bwange nga tutadde abasajja ku nninga twagala abantu baffe abaabula baminisita bonna nga batandise okutaga mu parliament waya basajja bwekite babawa abantu baabwe nga ne gavumenti etagala international press yonna yajja dda wano sebo kojja ngezza okukavalinga eno conferences zigenda okubeera wano nga nabo batandise okuwandiika nti mu Uganda parliamenti yayo nkambwe nnyo ebuuza abantu bayo ababuzibwawo ne gavumenti eganye okubaleeta kubanga waliwo allegations nti abamu battibwa abamu bagibwamu amaaso nga ne mwami Museveni ali ku kisenge okuba mwami Museveni abadde ku kisenge n'agamba nti abantu abo abaabula ebitongole biri responsible bibaleete nga buli omu ali ku kisenge ne sipiika wali eri ng'atadde gavumenti ku kisenge Right Honorable Anita Amongo nti muleete abantu b'abantu ne bayita ne Human Rights Commission nejja wali kati buli muntu yenna ng'akimanyi nga ne gavumenti yonna eri ku bunkenke nti omulamu oguliwo gwakubanja abantu babula kubanga tukimanyi nti abamu battibwa abalala babajjamu amaaso ne batemako n'emikono tetugenda kuddayo kubalaba kakati twagenze okulira nga muleeta bya ssente Museveni n'akuba era sebo kojja lumu mwami Museveni munaku 2 ettama lyagezze n'addawo yajja n'agamba Katonda wange enkuba eryokanga n'etonya onaevoluta President Museveni si yaleese ebyobukadde ati uliriza nze kyenkugamba nti nze ndi musajja muyizi nze era ne bwentambula wano ebweru nina layisinsi yange empa okuyigga bw'oba ogoba engabi akamine bwe kakuyita ku kigere wano ng'omanyi nti engabi yeno olisuwa ogikwata obeera ku ngabi maaso go gabeera focused kati ne siteeti eno gye tuba tutadde ku nninga ne tugobanga ensonga ne tutaziggusa
ate ne tutunulira zino ndala kati njagala okubuulirako gwe ng'owamawulire nange nkuteereddewoko miliyoni zange 5 lwakiri naazeewoladde embeera mbi gwe owamawulire mwagala nnyo okwogera palamenti kyefuna naye nga kuteeddewo miliyoni 5 mpaayo ku evidensi nti waliwo sente miliyoni 10 ekyazze gwe nga gwe kino mbadde nkiriko tuliko titubanja bantu baffe nga n'abasajja batagala badde eno tubanja bantu kakati mwabivuddeko twagala miliyoni 5 twagala miliyoni 5 kakati mwewe nyini mwabadde abopposition mwadde mbanja abantu bamwe ate kakati era mweke nyini ate era mwabalese ng'ombe endala nkugambye nze njawulo yange ne bana byabufuzi bange bembeera nabo mu parliament bwe mba nfokasinze ku kintu kyange nze era nagambye speaker nti omubaka ono muwanga kivumbi twanywa mwenge musiraamu simulaba tanywa mwenge yasoma mumulete ku fulo wano kubanga kino kyeyaleese he who alleges should come with what proof ono munamateeka nze okudde eno nibagamba kukusaba miliyoni 10 buli gwokwata esimu gahabayo ono abanje 10 kyesirinaawo taata owaye waliwo n'omusajja omu amanja yankubidde ssebo mukama ndi sente zatuuse kunaka twazitegedde ne mugamba wazirabidde tuweeko ku zaffe kakati nze njagala kwawukanako ne bannabyabufuzi abalala. This government is good at diversion and there is no happy president in this world like Mr. Museveni. Kubanga bwe mubeera mufokasinze ku kirala kino oluli mufokasinze ku kintu nga mugenda kukigusa nga mukivaako kakati mwayambyeko ne government obayisebo lwaki bayambye government sebe empapula za government tezigenda kudda mukuba mutwe mulala wabula miliyoni 10 at least omwezi mulamba ba minister ulirija kati ba minister bakomere bagamba tuzzeeyo mwabeyense yaffe babadde batubanja abantu nga ne mu church tutyamu ne ku mikolo tutyamu naye kakati abatemye ekibadde kitambula okigenda mu maaso baffe baki kakati wabawanga opposition be bakirese ulirija nze sitera nnyo kuwakanya bannange osanga nabo balina evidence zaabwe naye nganze omubaka atuula wali eri mu parliament at least mbaddewo mu parliament guno kino kisanya kyange kyakubiri mbaddewo ebintu bingi mbirabawo mu parliament nendaba programs ezigenda maaso era nze omu kubagambye speaker nangoba namugaye nti waye mpuliddeyo nti waliwo n'aba opposition abaafuna ku mudidi gwa cooperative ngenda kutuuka awuliriza kyembadde nkugamba nti kakati twagala tukigatte wano abantu bano babaleeterwe ku fulo kubanga nze buli wootunuulya institution nga parliament ekisooka waliwo institution zisatu zo buli kaseera zibeera targeted by executive era there is no happy person like General Museveni okulira kukikwata ku parliament nga kiri negative one tubadde ffe tumugamba nti tuyisanga supplementary n'owekitiibwa honorable Muwanga Kivumbi ye shadow minister wa finance buli supplementary ebeerako gundi gye tuteekerako minority report si bwe kiri yaleseyo minority report egamba nti nalabyemu muno enyongereza n'olwekyo minority report yange egamba zino ziveemu mbuuza gwe ng'owamawulire kuba abamawulire mwe muli you are good at insinuating ddala ekikwata ku sente Honorable Luta ojagamba ekyo gamba kino insinuating naffe bitusanga tetuyinza kwogera kintu nga tekiri minisita asobola okufa ne batabika ne bagamba eryo siggulire sava lyabukadde Honorable Luta bagamba awali omukka tewabula ki tewabula muliro siyinza kulaba mukka nga guvaayo ne sigenda kulaba oba waliwo omuliro nze nina emmotoka yange ngenda nengivuga negikuuta omulundi gumu nevaamu omuka mu mupiira wabeerawo omuliro era tomanya ati omukka bwe guvaawo tomanya kiyinza gagati ng'olina kwetegereza nti guno omukka gwa muliro oba gwa mupiira gwa mmotoka kwe kwetegereza kwe tuliko essaawa zino omuliro weeguli oba kakati bw'obuuzanga faaza kubikwata ku katuliki nakubuulira nti okusinziira kufa abakatuliki ababeera mu kereziya kubanga bwano ffenna kati tuli bakatuliki b'ekereziya yaffe ya parliament nze siwolereza kubanga buli omu yamanyi wa surviving era nze komu ku babaka ba parliament yetegerera nze sitera kubeera mu bukiiko ne kojja wange ono akimanyi bono nti opposition eyise nsooka kulaba batudde wali ku fuloti
nemanya bano baani bano kibanga nze bateesa onajja kuwulya nze enkiiko ezisinga sizibamu era natandikira kuza gundi kyamaani Nobert Mao nga bw'ayita enkiiko nensooka neneetegereza nga naye omusajja ono bw'aba musiraamu mulamwamu olwamu lutaadi naye batandika gani omusajja ono Luttamaguzi tumutegeera ono bw'ayita enkiiko tazibaamu kakati ne bwebeera mu palamenti si buli gwolaba nti mu palamenti nti opposition byakola byopposition kunze nkubuulira ali ku front line waliwo nange benteekako bagita batya magnifier neŋŋamba ono mulaba akaabanga eŋŋaŋa ali aliko omutwe gwa ŋŋaŋa naye ono sinkofu nendyoka manya kubanga sewuliriza bino tulina bannaffe bangi wali mu palamenti abagondezza nnyo John Yoweri Museveni omulimu naye mwe temusobola kubategeera kubanga ensi erimu ababongoota bangi Museveni nogoye kakati nkubuuziza nti honorable wange Muwanga Kivumbi shadow minister wa finance His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yamuwa ekifo ekyo buli supplementary ejja mu parliament ebeerako minority report shadow minister gyasoma wali n'agamba okusinziira ku bino wammanga na bino wammanga na bino wammanga bino tetukkiriziganya nabyo gwe ng'owamawulire owa NTV kubanga president Kyagulanyi tatula mu palamenti era ogenda okwogera ebyo ono yasoose okubimuwa era naye najja n'abikatiza wabuuzizako nti waaye tugoberera palamenti kubanga NTV ebeerayo mu palamenti every day which we appreciate as members of parliament mwamubuuzizzaako mukubireko ku simu nti Sseruganda kiwayogeddeko tubuuzizza ku babaka bano baga tebannafuna kwanza ekisinga okunno bwavu buno katono nnyo gwe bwe bakuwa ekintu tosooka kukyetegereza butuufu bwakyo bakikuwa bw'okigira anti nkugambye bwaba nga bamuwadde bwe bakuwa ekintu gwe tosooka kwasataininga facts zaakyo nga tonnaba kukifulumya kakati nze oba omuntu buli kyagamba okitwalanga gospel truth President Kyagulanyi tatula mu parliament ffe tumuwa ebiva mu parliament owulidde kakati gwe walonda minisita wo shadow minister wo wa finance atuula wali eri oba appropriating bwajja n'akola search allegations ate ne speaker wa parliament n'atugaana bulijjo zaake bw'ayogera ebigambo tumutwalire mu disciplinary committee nenabuuzizza speaker ono nga bwe basabye okumugamba nti agende ndaba ogamba kiki nawe ekigenda wano mu maaso wano nze nsuubira Museveni ono musajja mugezi nnyo era atuusizza eggwanga lino bwe liri olw'okuba bannayuganda tubuguumirira mangu tukyamuka mangu ne tutasooka kutunuulya aba NTV bagiyita the deep analysis of the matter. Lwaki kizze kati nga olukiiko weeruli nga headlines z'amawulire zonna zibadde zikavalinga bantu baabula tezikyakavalinga kati buli lupapula lwa gavumenti luwandika ku miliyoni 10 naye nga n'awandika bw'omubuuza olinayo ku evidence nze ntadde wano miliyoni zange 5 waliwo asobola okumpala ku ssente mumpeeyo nammwe ku evidence waliwo eyafunye 10. Honorable Rumu lwaki ensonga eno ejjidde sina kye neetaaga mu America naye ate n'azinditseyo mukoddomu Lwabogo namulabye mwami Lwabogo namubenga annyonnyola nti siffe twayise etteeka lino nga gavumenti naye palamenti naye tulaninga kijjanga batuzanyira nti siffe nga gavumenti palamenti yayise etteeka ate no kakati gwe musajja gwe abadde bakwira mukulu Museveni ng'ayogera ebigambo byebyo think twice. Bana abasajja tusobola kubategeera bw'oba tolowooza kulowooza mirundi esatu. Ekisooka olowooza lwaki beeraliikirivu. They have invested a lot of properties abroad. Sente ze babba wano bazitutteyo mu America Bungereza ennaku ezo nalina omukungu omwe bayita simanyi Salija Dubai. Nga omunene wano y'omu ku basinga okuzimba apartments Dubai Salija. Nengo omutunuulira wano bwe balwala babajjanjabira wano. Kambuze kino.
America bwe etadde envumbo kuba tenda bagamba ati no etadde envumbo ku byobugagga byabwe ne bwe banga etadde envumbo ku byobugagga by'omuntu ne ba allies nabo baba ino kubanga kakati oli bwa kugamba nti wane wange todda otali kulowooza ng'olirawo obugagga kubanga sente ze babba wano ne batabateera ddagala mu malwaliro sente ze batunzemu properties z'eggwanga ze mulaba abnormal money ze balina sente ze bajja kati Bank of Uganda tetulina governor for 3 years zikati bazifulumya mu makuti yanga bwe baagala sente ze tubayisize eno ku gundi eno mu ministries gye bajja ne bazisima olowooza baziteekawa ng'oggyeko obutonotono accounts zaabwe zisinga obusaba ziri bweru overseas kati America bw'amala okutunuulira bw'ati n'akugamba nti tutandise okuteekako envumbo togitunuulirawo jasi nti bamuganye okugenda mu America erina processes ezetambuliramu ate erina n'attachments bayinza okugamba nti buli alayi wa America takkirizibwa kugenda kukyalayo gweno tulina abanene abaagala ennyo okugenda mu nkiiko z'ebweru eyo naye tebasobola kugenda kubanga mwe batera okubagamba mwe kyabagobesezaayo eri teeka lya bisiyaga nedda ekibagobezza ebweru kutemula bantu buno obutamiza excellence Kyagulanyi kwabadde alaga fakiti Kyagulanyi atera okuyita okubalabisa era ensonga lwaki ffe kyatulumya nnyo okutujja ku mulamu ogw'okubanja abantu kubanga international community eri wanezze mu lukiiko luno ab'amawulire bonna batunuulya bannansi ababanja abantu abasajja bano be baabuzaawo nokeera enkya omuntu onaabulawo naye nga bamubuzizaawo bali wano bo baleereeta n'abaabwe babakuuma n'emmundu ng'omulaalo bwakuume ente n'omuggo nolwekyo ssebo nze nabadde musanyufu ate si nvumbo yokka tusaba n'ensi ezo zitandike okubakwata ekyo kyenjagala babakwate ne famire zammwe kubanga okuddangana ne mutemula abantu baffe ne mututtira education system abaana baabwe sebo basomera Bungereza abaana b'abasajja bano mu Lusoga babayita ababedde baawano sebo abaana baabwe basomera Bungereza basomera America basomera Malaysia basomera wa ate mpulira nnyo omukulu Museveni ng'ayogera ku kintu ekyo kyesibyeko eky'homosexuality mu kooti ababadde badifendinga obusiyazi bonna b'NRM abadifendinga obusiyazi mu kooti bonna b'NRM noli omukobwe bamusindise mu America nawulidde ayogeza kirimi kimanyi not government parliament kati we mukoddomi w'omukulu bw'okoma wano ebweru ojja kujja nkusomesa government kyekitegeeza government etegeeza amasiga 3 judiciary legislature executive so bino byenawulidde so ffe tuli basanyufu abasajja abo muleke kugamba nti mubataddeko baani mubakwate n'okubakwata njagala ndabe gwe musajja gwaddidde abaana ba Nuupu abajjuzza mu makomero ekitalya n'abalabe tutaddalayo kulaba nga nawe bakukutte nga amaswiriri ogenda gali weegatibwa bweru nga bakutwala mu kkomera nga bakuwanise bakututte kubanga bano bubadde beerowooza mbu ffe wano waliwo kye tuyita okwesukkulumya mbu beesukkulumya osobola okujja mu nsi eri failed country nga Uganda n'otemula n'owamba n'obuzaawo n'oteekawo media yo giteekerako buno bwe tuyita minors kuba wano ono yasomako ku mathematics omukristu nono kojja wange waliwo kye bayita majoring in minors Ugandans are good at majoring in minors trivialities ze babeeramu ezo nereeta omulamwa kati ffenna twalibadde tugamba likababenga nnyonyi eyitawo buyisi mu nsi yammwe egenda China neyimirirako ku kisaawo awo essajja eryo ne muliraba eriri ku lisiti mulijjeemu awe tugenda okufuna obwenkanya kwali tusobola kubeera mu nsi nga waliwo abantu abeefuula mbu bakitalo nnyo ne famire zaabwe ffe tutera okubalaba wali ku kisaawe nojja ne batusibire ku essaawa 2 namba n'obuuza ani oyo n'olaba minisita Ssebo ng'ayita muwanuwe ng'ajja kuwogganyiza obugombe n'obuuza nti nsi ki wano eriwongo baminisita bagenda bawogganyiza abantu obugombe mbu buli ali wano mu Uganda agamba ajoogako n'olwekyo Ssebo mukama wange nsanyuse nnyo bazungu mmwe kuba mukulu ono bulijjo atera okugamba talina kyetaaga mu bazungu ate bw'ayogera emisala talina kyetaaga
naye ate mukoddomwe mubuuza ani yamusindiseeyo mu bazungu. Okay. Nedda mbuuza bubuuza nga gwe w'amawulire ayogera ku milioni 1,000 mukoddomi w'omukulu ono ate nze amutegeerera mukoddomi w'omukulu ono mumubuuze ntwogere tulina kye weetaaga mu bazungu kubanga ffe kye tusooka okumanya nti bano batuttira education system abaana baabwe babatutte ebweru abamala okuqualifyinga nga babazza wano batufuge kubanga batufuga nga ba subjects ne batuttira health system ebyobulamu bo bwe balwa ne babalwadde bisenyiga bali ebweru kati waliwo abanene ennaku zino mu ggwanga besikyawulizaako bano bayita ababede mbuno ne bali eyo ku bitanda ebweru gye lubalumire eyo kimanyi mu Germany wawa kakati ne bajja ne batuttira wano ne demokrasi kubanga tusobola kuŋŋamba walabye abasirikale wano kyemmaliza nkyo walabye abasirikale ababadde bakuba abantu eri be bagobye emagye yagambye okubeera omubbi wabalabye yagambye okubeera omubbi kakati bw'olaba scenarios ng'ezo n'oteekawo just bumia punishment mbugundi bakusibe omwaka gumu ne bagoba ne magye omuntu omugoba mu magye afiirwa kinene tulina be tumanyi abakwata abantu nga baddamulira nabo batusabe batugaye mubaleete babagobe mmagye era ffe ssebo tukyagamba nti kino America kyeriko kikyali kituuza. Even your family members should be looked for wherever they are. Kuba balina ku system nabo babakwate nti namwe babakwate wonna nti when you are eating because of your stomach, remember even people behind you have stomachs. Kino nkisaba abakulu abali mu government kuba kati amakuti ya sente mugajjuza mu nyumba weekend ne mugafuuyirako sente ziremo okukukula bayiwako 7 ne muyiwako sente ezo ze mudikuŋŋaanyiza empitirivu ennyo omulugube mungi bakola omululu mungi bakola mulowooze nti abantu bano be mufuga embeera gye bayitamu kubanga obudde tebubeerangako bukalu bwonga kati we buli mu Uganda. Abantu abatono ennyo basazeewo okweddiza obugagga bw'eggwanga bwonna ate ne bakikola intentional okwavuwaza abangi bano abatono be bali mu takisi be bali mu bodaboda be bali mu muceere be bali mu sukaali be bali mu kasooli be bali mu vanira be bali mu byenguudo ne sente zetubba zaabwe ne zetuyisa supplementary zaabwe kati bannansi bo basigazaawo ki. In addition to that, ate ne beefuula abakambwe tubeegayiridde nnyo bassebo bwe muba mulina embuto kuba abamu tumanyi muli agolodi mu kifo kya lumonde mujjukire n'abantu be mukulembera nabo balina embuto ddala kusembera nawulidde abantu bangi nga bakyamuukiridde bavuma Kyagulanyi kwe yayogedde ebweru Kyagulanyi yayituzze bubi nnyo eggwanga lyaffe nga ndaba musattira n'abatatera kusata ekisinga okunsanyusa waliwo abeefuula mbu nga luli we beefuula nga His Excellency Kyagulanyi wali atambula beefuula nga nti tebamanyi Luganda naye tugenda okulya nga ate be bataputa kigambo ku kigambo bw'abanga waliwo Kyagulanyi kyeyogedde ekikyamu mumutwale mu kooti. I'm talking about some of you are making a lot of noise about the speech His Excellency Kyagulanyi made on BBC interview. If you feel you are irritated, go to the courts. Kubanga salabyewo abantu babakyayisiza ensi yaabwe n'olaba abaana ne basoma ne baddukira mu bwakadaama kati mbayita bakadaama ne mubalesa ensi yaabwe mu abatono ennyo ne mugyeyagaliramu ku nnyanja ne mukuba abantu baffe ne mubattanga mubagoba ku nnyanja mumutereeza nnyanja n'olwekyo ssebo mukama wange manyi nti nkunyizizza ku byenjogeddeko nsaba nkino nkisaba ne welfare y'amagye etunulwemu welfare ya poliisi etunulwemu. I feel bad na mpita kuwa polisi nga asula mu kiyumba ng'ekyembaata. These gallant police officers, these gallant army officers have dreams like Luttamaguzi as a member of parliament. Okay. N'olwekyo ssebo kino kyensembyayo ayisa abasajja kabaka tugenda mu nnaku nkulu. Abantu bo wano mu Buganda tufuuse momboze. Gurupu z'abasaatuusi zikanudde tutwalako ettaka lyaffe. N'abantu baffe okubagoba. Leero mpulidde waliwo looleza abasaatuusi 20 ze baleese Nakaseke nga babajja mu Bende. Era ekyo ngenda nkikoleko investigation. Bw'oba oliwo Nakaseke nga bakugoba ku ttaka, eno y'essimu yange mutwe wange gye nsembyayo. Boyinza okungoba n'ezikuwa Ssekukkulu yadde oli musiraamu. Bw'oba bakugoba ku ttaka ng'oliwo Nakaseke, eno essimu yange ngikwata era eri essimu emu eringa akawunti zange. Essimu yange eri 0757 69
4754 0757 694754 neyanzanya ab'omulukumbi ebintu byamwe ngenda kubiweereza olunaku lwa leero n'abeseggalye kyekimu n'abagenda okukuba n'omukolo gw'abaana essemuto mu town council namwe ebintu ebyo ngenda biwa chairman nanjwenge neyansiza nnyo wangaala ayisa abasajja kabaka wa Buganda Bononye ndabyo nati omuzimu ogwali ku gate ya parliament ndoza bwa mutadde gwakyagulanyi gwe gumulinye naye njagala okusooka okwebaza Honorable Kinobere Herbert nange mwebaza scholarship Honorable Kinobere nkwebaza scholarship ya Kawempe Comprehended School of Nursing mwatwadde scholarship sebo tukwebaza ng'abantu be Nakasekezo wadde abantu baffe Ekagoma nayo batwadde manyi n'emiti ya nange bampaddeyo so twera tumwebaza nnyo twagala okumwebaza